Jackie Nansubuga omutuuze w'ekiteezi y'omu ku abasimatuka enjega ya Kasasiro eyayiikira abantu gye buvuddeko. Nansubuga Kasasiro we yayiikira yali lubuto era atunyonyodde engeri gye yasumulukuseemu. Nali mu nnyumba nga nze neebase nga sirina kyemanyi, mpulira baleekaana muzuukuke Kasasiro ayiika, ngenda okuvaayo nga kituufu mulaba ali mu kuyiika. Ne batwala obuvunaanyizibwa ne bantwala ne bankeberako ne baŋŋamba ya ddeeti z'okuzaala ne baŋŋamba ennaku we zituuka okonera era mbakubire kuba mbadde nga mbeerawo. Ono yaleetebwa mu nkambi eno eyateekebwa ku ssomero ly'ekiteezi kya Church of Uganda nga mu kiseera kino mwabadde abeera okutuusa lwe yazadde ku Sande ya Sabbiiti ewedde. Kati we nazaala ku Sande ne bajja ku Mande ne bannona, bajja abasawo nga 8 bonna ne bajja ne bannona ne bankomyawo wano era nakati ndi wano nkyakampinze buli kimu bafaayo bampa ekyokulya. Agambye nti ekiteezi abadde mupangisa nga mu kiseera kino asaba bazadde bamukwatizeeko asobole okuva mu kambi eno n'omwana we anti ebintu byonna byalina eby'omu nju byaggwawo. Kuba kati nange essaawa zino engeri gye nnyina bebi nange neetaaga ewantu wensobola okulirakisingira obulungi okusobola okulabirira omwana kuba awo mu tenti tosobola kulabirira mwana ono omuto obulungi nga toyinako n'abato abakuli emabega. Red Cross egamba nti si yekka eyakazaala wabula waliwo n'omukyalo omulala Grace Kyanjo naye yasumulukuka gye buvuddeko. Mukyala w'embuto ennamba yali nnene neezenga ekendeera, so katulina abakyala 9 abakyaliwo essaawa eno ab'embuto. Waliwo abo abazadde, waliwo n'omulala ali mu ddwaliro atanazaala naye gwe twatwalayo, naye nga bwe nabategeeza nti wano tulina eddwaliro twateekawo ery'ekiseera, so abakyala bano bwe twabafuna tubawo obujjanjabi obusookerwako wano mu nkambi. Mebo Ayebale alabirira abakyala bano atugambye nti abakyala bonna bali embuto okuva enjegeno lwe yagwawo babatwala mu ddwaliro ekkomamboga okubeekebejja kusa n'okumanya embeera mwe bali wamu n'abaana abali munda. Tubakoledde antenatal care nga bonna abakyala abalina embuto twafuna ennaku bali ba Mande bonna ne tubatwala ekkomamboga ku antenatal kubanga bangi ku bo ebipande byali byabula. Ameka omwogezi wa Red Cross John Cliff Wamala agambye nti newankubadde bagezaako okulabirira abakyala bano si kyangu kubanga buli kibatuukako kibakosa. Omanyi omukyala olubuto ensiri ne weebeeremu n'emuluma esobola okubeera nga emuleetera obuzibu, so beetaaga okubudaabuda okw'enjawulo n'okukwata okw'enjawulo ate nga mu mbeera eno olumu kiyinza obutabeera kyangu batukola ekisoboka kyonna. Ate abasiraamu nga bakulembeddwamu ambasada wa Malaysia mu Uganda Ismail Bumba basabidde abantu bano abakosebwa enjega ya Kasasiro. Waliwo n'abazira kisaabalala abakyadduukirira abantu bano. Twekolamu omulimu tusobola kuleeta bino ebintu byamba banaffe kubanga kino ekintu kisobola kukugwako naawe ng'omuntu. It is not something ekibaddewo nga bakipulaninze. Ente omukama w'obusobozi Ruhanga Bisaka ziyasuubiza abantu bano zituusiddwa ne zikwasibwa RDC we Wakiso Justin Mbabazi kusa n'abaddukanya Red Cross mu kitundu kino. Njagala kumwebaza nnyo kulaba nti atuukiriza donation yali esigadde y'ente. Omuwendo gw'abantu abakafiira mu njega eno gukyali 35 babulanga na kaakano poliisi ekyagenda maaso n'okuyiikula bakyali wansi.